oyo bwalibanga wange ndi muzalukuka kino kyengamba kaye ndi musajja mukulu bwe balikola DNA ngo omwana oyo wange siri mulabirira kino nkigambide ku TikTok ati nawe kuba musayi wawe nakuzalukusa kubanga mama we njagala mumalemu obuwumba tutu mpuliriza mwalabye jomwe nakatambya akatambula bakatadde sawa mukaaga nga champion gudo yakamala concert ye era mwe nabampuliza ku BTFM bana Uganda hali yeti sikini oyo mwala yatadde video yeyo ye sponsor we kalize kandi sokogera amazima omwala bamwita Nash yes yagula tiketi za yeti sikini milioni ngammeka bwe twakoze live ne Abitex ne Kaya Wisdom ne tubuusa abantu omwala Nashigulo mukazi wa Abdumulasi akwana abayimbi nabateka mu agula obuvubuko obuto nabuteka mu sente kadi zina musanga ku Happy Boys ne musanga nga atudde nganywa bia we nansembere yansanga ntudde jali emyaka 5 emabega nansanga nga ntudde ndine mubala manyize mubala sibira na bakasi oyo kubatadde ka video sibira mwana njagala mbanyonyole kubanga bamanyi nti Bajjo serebu njagala mutire erinya tala ekisi kikulu kunze kwana abasajja abatalabira abana ba kanso kamale point omuwala sala ku Happy Boys nga mweru muzimu nali mayiti ali mweru ko original yannonya wendi wali amanyi alinga nagamba hai Bajjo hey, Bajjo, you are my celebrity. Simanyi fine ngamba oli fan. Yaka ngeta mabega. Mugamba oli fan wangu manyize bafani nabo sibalina ako buzibu. Ngajja atula. Ngamba Bajjo simanyi neria mugaba kweli ya muchechi. Andize ngoisa lulimi lw'abantu bakulu. Nangamba Bajjo neria amu. Nemugamba okweli ya muchitegeza Bajjo nkwagadde. Nze ntambula n'obukebera bwange. Babuta HIV testing kits bula basirimu wa weeks bili babutunda ku lasenti no mukebera ne mukebera kali yaja na excitement nyingi nnyo baja muwahaga haga yaleta obuzibu naga Bajjo ngenda fira mu kifuba kyo esanyu ngali mutta nange nengamba o Katonda byagabulya bana ku ne Katonda ngabudde omwalo omweru ngaze simanyi okwelya mu kitegeeza kirala kati munange malo kebera ngera ne muddwaliro mpuliriza nku kadimande ka ngera ne muddwaliro nkebera omukazi nga mulamu filimu esoka yali mu motoka nyonyole ensi twasula ku lavanda ati zejaga nnyo okwogera amazima nga tuvuga omukazi nga tugenda ku Lavanda Hotel nga tusulawo ekiro kiramba kumakyo omukazi nga ngamba mpa sente namugamba te sente zaki tize nagambye neryamu naye nga situtegeera nemugamba leta kuba endulu nenswalira wano nemugamba oyagala sente mmeka tinjagala kakadde nemugamba mama satambudde na sente zirabadde manyi oli faani wange wampadde ebisobozo byabwerere munanga wote yaravana ne record jeziri manyi nabagambye ngenda kwogera mazima bana abawala bajja ku social media ne baswaza abasajja lero ngenda balo game naku yabi bijja ne mission ndala ne beza katugenda tusumbwekaye munange nga tugenda ku Lavanda okuba kwa taina kusimu mitwalo 15 kwa hoteli yali ya mitwalo 10 na ina mitwalo 15 ku simu nkuba ku washing be bampereze mitwalo ameka nanga nengeri jo because obulungi nkosa lulimi lwa kintu kikulu engeri jo omyenga nakati kati mbade wa mitwalo 5 mpe mitwalo ameka asatu bana mwesa kati maina mu kadima ndeko ja kunjira tombuze leka maleyo kadima leka maleyo leka njagala bawuliriza basalewo oyino mwana mukyalo soko leka njogera ati kadima bakuguze kati munange ngamugamba agamba mama sina sente mitwalo 3 jiju nangamba nandi kukuvidde ndulu wano ne bakwamba kati ngomukazi twegatta January addamu okungamba nti nzadde omwana wo December ngogamba ye nengamba olubuto kiro omwaka omulamba mugamba omwana wange nti omwana abadde kuba walabu ne olunaku olwo wankozesa mwali abasajja 7 ne mugamba era tajwa mazika ye bino njogera mazima ateze sirimba ne mugamba mwali abasajja 7 konse nti ye twali 7 ne mugamba ne kati nakakasanda nti omwana oyo wange nti omwana nagenza okulaba nga go wasembeyo okuntekamu oya saka sibwendi bino njogera mazima yali ngamba go wasembeyo okukola ekyo tukitegedde tochiddamu okutegera ne mugamba kakati omukazi amanya ddi taata w'omwana omutuufu ne mugamba kwata omwana oyo mutwalire Abitex yankolera DNA nakwata omusayi gwange guli awo kwe mubyeni buli mwana gwenzaala kibabe amalongo ogenda kwe mubyeni omusayi gwange okukola ki Dr. Rubega omwana yagano twala yo mwana ku DNA
kati mawulira mwala yagano twala mawulira bino byengugamba mawulira setole kakati lwaki njogera ebigambo bino njagala kulaga nti Harriet Siki tonsobola mweno filimu ze na nyini show newe mwegatta musoko sika kadima nti Harriet Siki newe mwegatta mwenna newe mwegatta social media mwenna nze bampita Bajjo ndi one man standing te munsobola munango omwana nga mugamba leto omwana kadima totunula yo ngamba omwana leto omwana omukazi bamukole DNA nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa Abudumulasi eyo ne case story nange mbadde nkugamba nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa Abudumulasi esegeza tumubuze kino esegeza omukazi abantu agatu yagaana okutwala omwana omukazi yagaana okutwala omwana ku DNA kati bwe yajja namugamba ofumbiddwa namugazi ko zikanuka story nkakuwa nangamba kakati nze njagala kupangisa wali ku maduuka ge Makindi nemugamba nze business njawula Wampuli akaye nemugamba ngenda ku eduuka nkwenda kusasula emyezi emeka ebiri naye kati banga erisigadde ogenda kukola ki kwesa omukazi yabeera emyezi munanga tampa rent yasenguka kiro kakati yagezi nagamba Bajjo mubanja milioni nya njagala omukazi okadima ono serious note alete endagaano nga erampadde kuse katole kadima to papa bino bye ngamba njagala omukazi yo ne serious manyi bagande bamanyira abantu njagala omukazi yo alete endagaano nga yali ampoze ku sente njagala nkubulira amazima Bajjo tugende maso live zino bagenda maso ndikusaidia mukazi babe bwe chwa ndikusaidia mukazi ndikusaidia mukazi katona nyo kadima kasoka njogere ngendo kuli omukazi afumbiddwa Abudumulasi neke iza akimanyi Abudumulasi ngamba anze nalya sister wo mukulu uyabadde muyambo toli kumpewo TikTok sebo TikTok njaga togere bitonga bibiri munango omukazi ngagende wa Abudumulasi ngayita kezo manyi bino biwale ebiryamu ebyagala amanya nti we nali pira kale abantu bagenda kumpa attention nengo onakulwajjo eyamukozeseza ensobi yabadde ali eti kwange nakusino bangamba akwana ali eti kati babadde bagala diversion y'ogudo era yensonga lwaki video bazitadde sawa mukaaga ze Bajjo ndi one man ame kumanya njagala tuddeyo ku mbaga ngamba abantu bano nze njagala ku Bajjo kyadde ku Bajjo batadde video ezo ngabagala abantu badde ku diversion y'omwana kumbe tuleme kukolera omukazi amaze emyaka 5 kadima kanzije mu ne koti omukazi amaze emyaka 5 lwaki okogera ebintu ebyo abirata champion gudo lwakoze concert nga ekyo kivulu kyakaggwa gwa munayugala towebuza magezi mazale bwe abantu bakadama mulwawo okutegeera era video eyo bagita kironga sho ya gudo yakagwa ngesaze kakati bafiridde mu filimu yabo oyo omuwala nze tansobola yagamba inali endagaano na signinga na yaga ateka endagaano ku social media ndinga mwewola ko se ate wabayogereza tugenda ate n'omwana oyo bwalibanga wange ndi muzaalukuka kino kyengamba kaye ndi musajja mukulu bwe balikola DNA ngo omwana oyo wange sirimulabirira nkino nkigambidde ku TikTok ati naye kuba musayi wawe naguza okuse kubanga mama we njagala mumalemu obuwumba tuutu mpuliriza kadima omukazi yena ojwante omusajja okwagala omwana osinzira ku mpisa za nyina kitofu ti nyina bwe libadde bekalu owulira nyina bwe libadde bekalu simu ayagala kujja owulira kyenkugamba nyina bwe libadde bekalu n'omwana ajja kubanga tategeeranga nyina kadi mochitegeera kwa nyina baba muwe obusente ne bamugamba gendo otekawo diversion rate kitegeza n'omwana liri badde bekalu temutumanyira mu abagamba mutetwogera ku champion good of twogera ku Aliani Sikini shogo yasaze temujja tukanga kubanga njagala mbabulire yes muje bareko nchimanya bamugenda kunjajenga what and what but there is time wala banga is too much ngonyikiriziddwa okoye ngatold story we car out there according kubiyemba dempya ku media but this is enough for me let me come out sigenda kufa depression ina bizibu kino kiri yeah this message goes to mwami Bajjo. I'm taking care of your son toyagala kumpa buyambi whatever I'm telling you onzina mu kino nga ko gateno ku blocking lero no blocking akwene simu enchano nzizako kweri omwana narwala omwana anywa alia tomanyi wa asula toyagala kumpa buyambi I'm crying for buyambi not more than one time nyezo bango mwana yawezeze myaka 3 naye ngo buyambi bwenna akafuna mbubalira ku ngalo you don't want to support me atenga ogatano kunewola ko sente zange osoka newola ko millions zange bili no gano zimpa no ngasa suda amasanyalazo newola ko million ya kitunde zono signing with your friend Fredo
non promising abonkola ekivulo ngenda kuwa sente nensirika wankola ebintu bingi nnyo paka bwe negoba nengamba kanzije edduka ku office yo awo ku court mwanda banga ndi ku court nze nakera ku machane negoba nga ntokyalinga anewala ko sente zange tazinziriza ampisamu amaaso andetera abakazi ab'enjawulo pretendinga nakuzenguloda munoyogera naye nakulimba nakusigninga kankole ku sente bweziti. I've cried for more than a year right now. Nakuza nakulimba naku agreement Bruno ngenda kuwa sente bagenda kumpa sente government ejja kumpa sente gunde agenda kumpa sente wallahi ngenda kuwa sente. I've tried a lot in trying koni Mr. Emma yenzo kuba manyiko eno story ngamgamba mwami yamgamba mpe sente zange kuba yanvuma amazina matako aganye banga wetambula n'omusirikira n'omalemezi kanga toyogera naye n'amaana jana akulumba n'oddamu n'oyogera naye n'akulimba n'akuwa bakuwadde obuyambi n'akuwayo 1 week n'akomaawo obudde buno nange nina business zange neetaaga sente nange mane rent zange zensasula almost omwezi gwa ng'olina rent nga 3 nina osasula nange ebizibu byange sente zenkola sizikola nti nina kukolerera ggwe oba omwana nalwala mutu n'omumayadde n'ekikumi abantu abalobeero bawa sente obeera sasanya sente sagala kwogera ku sente zokuba sinze nzikolera but I want you to pay my money back otandike n'olabirira omwana wo bapromise okuva mu second time omwana ayinza okusoma third time ajja kusoma nenga kale tukiveeko tujja kukikola ngoma an agreement nti ogenda sasula sente n'ogana neweefuula ukati onvuma kufa obufi lino nalingira nenkuddamu kati sikyasobola kuwanyisiganya bigambo naawe of recent nali e Uganda lwe bali bagenda okutta ebyo byayikyuli era nonsaba sente zange immediate zimpeko ziri ku simu ngenda zikuwa mu dakika nga 3 wena ddamu okusaba sente nagamba tambula onviire atandika okunvuma va ku simu yange omwana yeetaaga obuyambi talina buyambi alwala bukana omujjanjaba togula mmere togula mata ng'osobola oziwa ab'ebbali. My point is tandikola birira omwana wo oba si kyekyo twala omwana wo ono mwana mulenzi sina kyengenda mukozesa and then you pay my money back. Sagala kwogera bigambo bingi start from that iPhone 12 gyobadde okwata gye bakakubbako sakonya naye tugenda omukozi wenkubulira omukozi sente z'abanja sikusaba nti omwana oba musasulire rent oba ki wena nikutata sente zange ngula ennyumba sakugambako yadde n'ekikumi nakikwata bukwasi n'ekikola nenkwata omwana nemuteeka n'omukozi mu nnyumba kuba nina okuyiribwa okunoonya sente kuba tolina kyompa mbadde nsaba sebo it's either otwale omwana wo ate osasule ne sente zange kimbadde nsaba sigenda kubeerawo ku pressure olina okusasula kino abaali bayimanyi obunkeke bwe tubeerako wano eno omwezi nekujja ng'olina bili ya milioni nga 10 milioni 7 gwalina ozisasulira abaana balina okulya omukozi ayagala sente n'oganda ddala oleeta yadde n'ekikumi obudde buno business yange is down because obadde ogyewolamu business eri down n'omuntu newaba ayise Wakaliga ku branch yange eri awo Wakaliga omuntu bw'ayitawo asobola okugamba nti Nash business ebadde ki business yabaakyo because nsaba sente zange